ab'ebitiibwa basaaze bannange, Allah kyatuleseewo jalla jalaaluhu. Tuutuno tugenda kuyingira mu Dhul Hajj. Enkya Allah bw'atuwangaza mpaka enkya tujja kuba tuyingidde mu kasizoni nga ko kafuna olufuna. Sijja kugamba nti kafuna kiralu. Kafuna olufuna. Ne wajjawo ekizibu kimu. Basaaze bannaffe munnange tebannakitegeera. Kubanga gye bali bannabbidaa bali mu kutijjana. Nako 10 zitandika nkya. Naye n'omala omulabako eyeesunga okusiiba ogamba ki kino? Gwani yagamba nti Allah akkiriza kakikya? Allah akkiriza gadibe ngali. Guno osalawo kubeera ng'ojja kubeera munnakakikya. Kakati byogenda okukola binabeera bitya straight nga Allah bw'abyagala ng'ate gwabikola toli. Gwani Uganda weŋŋamba wosangira n'abasiraamu ekitende ky'owulidde kituufu nga musiraamu ate wulira ate nga munnabbidaa. Ku mulembe guno ogwa bwino teyekengeeramu naaka kugamba nti nze omusiraamu ate laba ku kitende kino ekyebbeeyi, ku kitendo kino ekyebbeeyi ate ngatteko ekitende ekyowansi, ekitende ekyowansi, ekitende ekyabatamiivu, ekitende ekyabakaafu. Gwe musiraamu ate gwe mukweyesa. Mbuza gye bali mu hadithi emu Ibn Abbas yagiripotinga ombaka atukana tugamba nti inna Allaha, mazima Allah la yanzuru ila musbilin, tatunula ku mukweyesa. Ekikolwa ekikuvirako Allah okwenyinyala saba gwa kiremerako. Bwofuna Allah wakusasira nga tonnafa nofuna ku bwino omanyi kidirira ate munanga ayomba buyombi basomesa bubi. Era omusajja oyo oba yatubeerera ki? Wuli okuyomba okw'ekisiru bannanga okweyesa bulema, okweyesa bulema nti gwe Allah yakutonda ngo bulema oba mwize nga gwe wennyini gwagweteekako. Ne bano bali bakweyesa bambi ne bafuna ku bwino ne basiramula engoye zaabwe. Etopiki neggwa ne baneffe twabaki n'emyezi egy'emizizo bannabbidaa abakawaŋŋamudde bakuŋŋanidde wali ekibuli ne bakola gu bidaa ogunene bagukoleddewa mu myezi egy'emizizo. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Allah bwati yatusomesa mu surati Tauba nga ku nsi kuno Allah yasalawo yawma khalaqa as-samawati wal ard, okuva Allah yatonda eggulu n'ensi yasalawo ng'emyezi giba 14. Inna iddata shuhuri, mazima emyezi egibalibwa inda Allahi, mu maaso ga Allah yatugamba nti 12 shahra, emyezi giri 12, minha 4 hurum, mulimu 4 nga jjo myezi nga jjo janjawulo
ku myezi emirala nsaba Allah kizo ntegeere bulungi siri agamba nti bwe giba si myezi ena nga si gino egy'emizizo ne bwosala ebirevu tewali mutawaana waliwo mutawaana naye adhunubu ta'dhumu hasba al-ahwal wal-amakin. Eyo qaida gikwate nga tonnafa. Adhunubu ta'dhumu, ezambi gyeyongeramu obusava, gyeyongera obuzito hasba al-azmina, okusinzira ku kiseera woolikoledde, wal amakin, n'okusinzira ku mu kifo woolikoledde. Kati omuddu gwe eyatomera n'alya embizzi mu mwezi gwa Shawwal, juzawo kyembadde njagalawo, ani akirabye? Teyenkana neyagirya mu mwezi gwa Dhulqaada. Bannabida ab'ekibuli oba bakibaze batya? Gwaniyaga nti bida gyokoledde mu myezi giri yenkana negyokoledde mu Dhulqaada, so basaze omuziki waggulu awo ne bazinira ddala basajja abakulu. Nze nawulyanga madda ga mbogo nga simanyi bibeerayo, naye Allah yansobozeseza ne bakampeereza wano muziki gwennyini, kuzina nga wakalabyeko oyinza n'okuzirika. Sokolete simukulage oba kuzeeko ku muliro. Bane bannabida ababi, kubanga nze okusinza okw'okuzina nze mbadde kumanya eri mu balokole be babeera mu night dancing. Kakati okumanya bannabida ababi kati era bakola olugezigezi ne batubuzaabuza mbu kuli kuzikira. Wewe era bize oli abanyumiro duka lwaki babuzaabuza ensi, lwaki ekintu ekituuma linnya lyakyo bwokakasa nti kituufu. Era bannange nze newuunyiza, nali simanyi nti Seeko oyo, nali simanyi nti Seeko oyo nali simanyi nti Seeko oyo amanyi okuzikira ettaali, nali simanyi nti amanyi okuzikira kyagamba kifu. Ne banne Seeka yazikidde, gwe kimanyi n'ekirala kyonna kyayimuse ne kizikira, bonna ne bazikira. Bannange baseeka bazikira. Ani gw'obuzaabuza? Oba si kuzina akyogere mu Luganda. Kubanga gusooka olire okuzikira Luganda lwaki batubuzaabuza? Era mbwe bo batumatiza ebyekisiru, wabaloza tuli baana bato tuli awo wakudingisa. Bo batumatiza ebyekisiru nti weba ndongo abo bazina, ate engoma akuyita kuzina, ate akadodi sulira kuzina, ate ettaali mbu kuzikira. Bwe biba byawukana kyogere mu Luganda. Mune tekiriyo ne mu nnimi endala. Ali kadodi abazungu bagamba batya? He's dancing. Ate ali ku ndongo solira dancing, asala muziki azina. Ate w'engoma solira dancing. Ate w'ettaali dancing. Ne mu Luwarabu bakiyita rakusu.
Ow'ettaali raqsu abeera azina kye bakoze ekibuli bazinye ngenda babalagako nze nolyanga madda ga mbogo nga biki ebiryo kumbe muziki kuzina n'ow'eŋŋoma omwarabu akiyita raqsu okuzina n'ow'akadodi kuzina n'ow'endongo kuzina n'ow'amataali kuzina bali mwezi gwa muzizo nno Imam bana abayayi kye boogera ntwasize mu ngatto okalengedde kati bwona kasembeera obulungi ani yakafunyeko kati olengedde eri bunabbido obuto nga nawo buyiga ise omunonyera abaana abato n'abaana abato abavubuka ate bw'otunulako eri olabayo ki waliyo tenti endala n'abakazi baboonoonye sanga mukyala yebikiridde bulungi kuba munabbida seeka ye duniya eyo nno basaze bannanga b'ebitiibwa obusiraamu bwebugana ekintu nkwegayiridde kireke kiba kibi gwe bulijjo weebuuza lwaki obusiraamu bwatugaana olugaana bidaati naawe birabye kati balese dansingi mizikiti nze mbadde mbiwulira eri kuva mu buto mpulira eri nayiti dansingi bazze kusinga ne basikuba omuziki kati mune babireese mu nnyumba za Allah era kyova olaba ye nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakikutula omulundi gumu mu hadisi eri muslim okuva lwe yatugamba nti walaana allahu era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha ayamba ku munabbidaa teri mugezi nawulira ku hadithi enadda mu bidaati dwashi bw'abanga ayambako obuyambi
katugeze oli wali ekibuli wano ku dipo oba otegeddewo kati omukyala n'ava eri ng'ayambuka bw'ati nakubuuza wamma amadde agambogo galiiriddawo sima okitegeera nomala omusongerayo yambuka wali bwoti bwoweta bwoti obo kikyolaba wa oli mukolimire lwaki oyambye ku munabbida abadde abuze kati n'omulagirira oli mukolimire kati obanga oli mukolimire aluwa amulagiridde ate butya omukyalo yennyini ate butya munabbida yennyini era abamanyi baffe kyebava bafulumya kaida ngenda gikuwa kati lwokuba singenda givundula olwarabu lwangu nyo ojja kubuuza seeka yenna batugamba nti albidatu baridu lkufur nakino nga bwe nkikujjukiza sinakyusa musomo ffe tukyayogera ku hijja ya munnakakikya nagambye olwaleero nga bwetwogera ku nnaku zino 10 kubanga hadithi enalabye ng'ate ekwatagana bulungi n'omusomo gwaffe oguli mu ddiiro ombaka we yagambira atya nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam ma min ayami teri mulimu teri nnaku teri lunaku mu nnaku alamalu salihu fiha ng'omulimu omutuufu mu lunaku olwo ahabbu ila llahi nga Allah agugabireko empeera mpitirivu ng'omulimu ogwo Allah nga gwagala nnyo nga agugabireko empeera nga mpitirivu min hadhihi al-ayyam okusinga gwokoledde mu nnaku zino ziruwa gambe zigenda okutandika enkya zigweko gambe enkeera wa idi ebyo mbisiramu tubimanyi kubanga idi ebeerawo nga solira nga 10 ate arafa ebeerawo nga 9 nga 9 arafa nga 10 idi kati mbulira kino kyengenda okubuuza ate nga 11 tubimanyi ebyo namwe temubuzaabuza ate nga 11 gamba nayo idi ate nga 12 nayo idi ate nga 13 nayo idi ebyo bipya kubanga na idi yo yannaku yogera siwulira kiki otya okufulumya ansa enfu nfe tuli mukirasi twazize kusoma mbadde ngenda kubuuza omusiraamu oyo dereva Abdullah wallahi mbadde ngenda kubuuza imaamu leero nti omusiraamu kiki yagaggawala mulinga sikyakulaba kuwadde okukulengera ate nondyako sente Allahu akbar kakati ulira musaze munnange w'ekitiibwa ennaku 10 zitandika nkya insha Allah Allah azitusinkanyeewo kubanga hadithi nga bw'ogiwulidde risaaki yange yandaga munnange si nnyangu yakutegeera awamu n'okuba ntugiwulira nnyo ma min ayamin teri nnaku mu nnaku days alamalu salihu ng'omulimu omutuufu fiiha muzo ahabbu ila llahi nga Allah gwagala nnyo omulimu ogwo min hadhihi al ayyam okusinga ogukoleddwa mu nnaku zino wala aljihadu fi sabilillah qalu wala aljihadu fi sabilillah basahaba batuyamba ne bamubuuza nti kebe jihadi kakubere kulwana mu ntalo z'eddiini
fi sabilillah qal yagamba nti wala aljihadu fi sabilillahi kebe jihadi illa rajulun okujjako omuntu kharaja eyafuluma n'agenda mu jihadi binafsihi yekennyini wa maalihi n'ebyobugagga bye walam yarji bidhalika min shay'in nekutabaako kidda oyekka yavuganya kwoli hadithi yeeyo ndi akakasa nti simpye gye tuli era gwelindako okutandika n'enkyojja kuwulira ye hadithi egenda kubeera ku zirediyo yegenda okubeera mu mizikiti yegenda okubeera ku mativi buli wamu nga hadithi eyo esomebwa ne munnango gitegeera tewakana kyetaagisamu okutuula ne tukkakkana ne tugisokoola kamuku nebaza Allah akkiriza okuba nga tugyogeddeko nagambye mu nnaku zino 10 hadithi eyo nawe nsomeseza nsaba Allah nsobozese nja gikolako ebintu bina ekisooka nja gisomera abasiraamu nga bwe ngibasomedde ekyokubiri tugirumbe mu anga endala gye bayita fiqhul hadith fiqhul hadith ogyekenneenya obulungi pointi ku aha ensonga eyokusatu nagambye hadithi eno gyenja okukozesa okufulumya ekigambo kino kyokka nkifulumizeewo naye nga yetegereza hadithi entasobola kiwakanya naye nga kyo kinene kyetegeke kyo nkikuwa osule nakyo nga sinaba kireeta era nagambye mu hadithi eno tujja kuteeka essira ku kigambo kino abasiraamu bannabid'a bo tebakifaako bo batijjana nnaku 10 naye notulya feesi yo yagenda okusiiba notulya engoye ze yagenda okukola hijja agenda kuyimirira mu arafa engoye nga si nsiraamu ziringa z'abatamiivu ziringa z'abakazi nga tombaka yakyatula yatugamba nti la'ana Allahu Allah yakolimira arrajula omusajja yenna yalbasu libisata almar'a ayambala ng'abakazi ez'abakazi ze zikweya ez'abasajja zibeera waggulu abukongovule lwaki nanyini nsi bwatyo bwe yasalawo ate tawabulwa la yusalu amma yaf'al tabuuzibwa ku kyasazeewo okukola wahum yusalun ate bo bakubuuzibwa ffe tuli bakubuuzibwa Allah tabuuzibwa nanyini nsi bwatyo bwe yasalawo ng'ayagala okulaba ez'abakazi siwulira nga zikweya ate nga zikweyeza ddala ate ez'abasajja nga ziri waggulu abukongovule bannabida abaagaana ezaabwe zikweyanga z'abakazi nekitegeeza kisi kirumamu abadde awo bakolimire tobeefaananyirizanga lwaki bakolimire bambalanga abakazi okimanyi nti basala n'ebirevu ne bamaseeka mu bbo n'emyezi egy'emizizo basaliramu ebirevu sokolawo bukalukalu obuli awo nanyini nsi nga teyamala otwawula abasajja n'abawa birevu abakyala n'abawa mabeere yali tasobola feesi zaffe kuzikola nga ziringa ez'abamaadamu nga naffe tulina kuwadde akooya lwaki oyingira mu puroguramu za Allah nassaawo enjawulo gwe n'ogenda mu maaso n'okwefaananyiza abakazi seba osala ebirevu shaitaani nekulima nti onyumye nnyo ate bw'ofuna okusomera ku bwino n'omuwuliza n'oyomba buyombi oba yatubeerera ki baatubeerera ki abasajja abo ne weebuuza okusala ebirevu bulema ne banno baali basala ebirevu ne bawulya ku bwino ne batereeza munnange naawe Allah kyakubanja emputtu nga teriimu kalungi tawuba kyangu nnyo n'osaba nti Allah nsonyiwa sikyaddira ekirevu n'okireka n'olekera okufaanagana abakazi gw'oyagala ofe ng'oli mukolimire oba teweesaasirasaasira omulambo gwo ogenda kutunula otya neffe omulambo gwe gugenda kufaanana gutya nefeesi eyo basiraamu banno nga feesi zaabwe ensiraamu gwe tobeegomba bakulabikira bubi weegomba feesi z'abakatuliki enkola ey'okkopa abakatuliki twagijjawa
basiramu banno tebasala birevu, basiramu banno tebasala birevu. Omubaka yabagaana ne bawuliriza. Yatugamba nti khalifu lmushirikin, mwawukane ku bashiriki, wafiru luha, ebirevu mbireke, wa ahfu shawariba, mukendeze ku masulubu. Wulya hadithi eyo. Munnange erimu ekigambo nti al amalu salihu. Buli munnabida ayagano kirabawo. Nengamba ze nja kuba wakisanga sinnafa, nja kiraga abasaaze. Era singa mbadde nsomeseza ku lubaawo mba nengenda kisazaako akasaze wansi nkuge nti omulaka guteeke wano. Al amalu as-salihu. Era bwe tunaba tutankola ekigambo ekyo ojja kulaba nga kikwatagana n'omusomo gwaffe, kubanga bambi omuze gwabwe guli gumu. Baguyita vannu tasaawi. Vannu tasaawi kyeki? Bo balowooza nijja bitegeera totya. Vannu tasaawi kyeki? Ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Eriyo abaddu nga Allah yabatamwa agenda bateeka mu muliro. Balina bitendo ki? Mu surati Rum Allah yaggyayo kimu ku bitendo byabwe kyekyo. Mu surati Rum ng'etandika oba aya 67 awo yatuga nti ya'lamuna dhahira min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Bamanyi byansi eby'edduniya bazuukufu, wa hum 'an al-akhira, naye kubiri ebigendo bayambako okutereza kabbuli zaabwe hum ghafilun. Bwe babituukako ate nga beebaka nga bageregeza, bw'awulira akola nga ataawulidde. Ate ku by'edduniya aba muzuukufu, era yakimanyi nti ono mwana wadde nze muzaala, naye asoma busawo dokita, era omuwulira atigisa omwana we. Bannange omwana yannyamba, yangaana okulya omunnyo omubisi, obulamu bwange bwatereera. Bannange eri dokita, nazaala omwana dokita, omwana yannyamba, yangaana okulya ennyama. Bannange omwana dokita, nazaala dokita, ate yennyini Allah n'amugere n'amalazaala sheekh. Kati sheekh n'amugamba taata toddeyo kusala ebirevu. Waliwo bwina alaga nti Allah asobola okukwokya naye oba tolidde embizzi, naye ng'omutonzi akulanga kusala birevu, kubanga okusala ebirevu tekikomaawo. Mulimu ekyama ekirala, kyama kimpozi, ojemera Nabbi Muhammadi. Ate nga mu hadithi omubaka akyatulira ddala yatuga nti kullu ummati, abantu b'ekibiina kyange bonna, yadkhuluna aljanna, bamujjana, illa man aba, okujjako atayagala. Qil, bwe bamubuuza nti waman yaba, ani atayagala jjana? Qal, yagamba man ataani, buli aliŋŋondera dakhala aljanna, oyo wamujjana. Waman asaani, buli alinjeemera ngaani, ng'omusazi w'ebirevu, faqad aba, agenda kubejjana agiganye yekka. Waliwo manya yitibwa Abdul Malik al-Qasim yatunga ekitabo ekiyitibwa 40 darusa liman adrakahu Ramadan. Bweyogera ku hadithi eyo ulira ebigambo bye, yatuga nti hadha al-hadith, eyo hadithi gy'owulidde bisharatun, efulumya amawulire ag'essanyu, ala anna jamia al-muslimin, ngeraga nti abasiraamu bonna yadkhuluna al-janna, bamujjana, illa sinfan wahidan, okujjako abasiraamu bakikeeki, gurupu eyeeki, bo bamuliro. Yatuga nti la zuhudan anha, sigamba nti jjana tebagyagala, walakin jahilu tariqa, wabula ekkubo eribatwala mu jjana tebaalitegeera. Ate ng'omubaka yaliraga,
omugondedde oli wa mujjana, omujemedde oli wa muliro. Ne bwoba shekhe ate nga oli haji ng'ebitiibwa byonna bimalayo, kagambe ne bwoba gwazimba omuzikiti guno gwe tulimu naye ng'olabikirako obubonero nga bulaga nti ojemera Nabbi Muhammadi, nga kabonero ki? Ng'okusala ebirevu. Yasomesa yamala. Bannange tawuba nyangu nnyo, ejjudde ebirungi. Mu hadithi omubaka yatuga nti kullu bini adama khata, buli mwanadamu musobya. Wa khairu al-khata'ina at-tawwabun, abasobya abalungi bebe benenya. Nomanya nti ntomedde n'ogattawo, gamba n'ogattawo tawuba, ate olire ono yagattawo mputtu. Bannange si kirungi, nkwegayiridde. Ndi ku kigambo ki? Tujja kusimba essira ku kigambo ekigamba ma min amali salih, teri mulimu mutuufu. Ibada omubaka gyayogerako etavuganyizika, yagisaako ekitende ekyo, bakiyita al amalu salihu. Gwe kakasa anti weesunga kusiiba, dabanga ogenda kukola al amalu as-salihu. Teka kutanda n'osibiramu olw'omukaaga, kubanga okusiba okusikwa farada. Allah tutaasizza arafa tekuterwa mukaaga, singa kuterwa mukaaga walidde bwine bwayiika ng'enkuba. Tosaatukiranga mu ibada yonna, nkwegayiridde gitambulize ku bwino obusiraamu gwe bwateekawo. Lwaki? Ebeere amalun as-salihu. Era mukulumiriza ekitende ekyo, neno aya tujja gireta esembayo mu surati Kahf, kubanga Allah kiyatutuma ate n'akizitoya. Yatugamba nti faman kana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saliha. Gwe saala nnyo nga bw'okweyesa ennyo ofa olaba ekyo nosanga mu kabbuli. Oba eno aya tekwatako. Ebyennyanja byo ani agezaho kyenjagala kuba mbalaba nga muli mu ddalasa okusinziira bw'entambuza ensonga bwenti simanyi kitegeera kuba ye munnabbi atabika wamu. Essala ye ateekamu n'okusala ebirevu, naye nga bwino twamunnyonnyola alamula ku ekyo. Essala ye ateekamu n'okusala ebirevu, ateekamu n'okweyesa engoye. Musala mwateeka ebyo ssebo, nga tomba katuga nti man shariba al-khamra, omuntu bwanywa omwenge la tuqbalu salatuhu, essala ze Allah tazikkiriza 40 layla, okumala ebiro 40. Kati yese bateekamu kakikya mu ibada ze. Bwino twamukulaga okusinzira ku bwino, essala ye eba ntuufu, essala y'omunywa omwenge eba ntuufu, naye Allah tagikkiriza. Ai la thawabu fiha, amakulu kale aba yeetikkudde. Allah takyambanja swala eyo, naye bw'aliba Allah bw'aliba agabira abasaaze empeera tagenda muwa wadde empeke. Lwaki? Ibada yagiteekamu kakikya omuli w'embizzi. Nsaba Allah akintaase kuba simulabangako. Era otagamba nti kutunulidde nnyo nga ndowooza ggwe. Simanyi musiraamu alya mbizzi. Naye nga bw'inaalaga nti okulya embizzi tekikaafuwaza. Ate bw'aba musiraamu omuli w'embizzi abeera musiraamu munnakakikya. Naye ojja bitegeera totya kuba naye nali sibimanyi. Abeera musiraamu munnakakikya. Kakati bw'akola hijja, wulira okusinziira ku bwino, embizzi ne bagirira Kaaba, ye n'agenda n'entiza embizzi ze mu bbaaga ye. Olutuuka wali Kaaba nga Kaaba agirabako bw'ati nga bwe yeetooloola nga bw'alya embizzi. Kati gwe mudalasa tobaddeemu, kae lamula hijja ye. Anaabisobola oyo? Kye bwino omumanyi. Kati yongerezaako awo. Hijja yo muliwo embizzi ne bwagirira Kaaba eba ntuufu.
mbw ate ayinza gwani agati Allah akkiriza kakikya agembo Allah ayinza inna Allaha tayyibun Allah mulungi la yaqbalu takkiriza illa tayyiba akkiriza birungi byokka kakati nyine embozi bwenjirese bwentyo negamba nti kati ng'ebyennyanja kati ng'engege nyine ekigambo kyenjagala wesinaba kukyogera nkyagala mumwe Pozani Husaini Amza Atenda Amzani Oli wangapi Leo wajiria nange ndi wangapi nesigifunanga bwegifunanga onkubirako oli munnamawulire oyo oli maama wo kati ono muganda we bamukulu oba mutobi naye kati abaana bazaala so kitegeera okkirizibwa okubawasa ne muzaala n'abaana oli munnamawulire kwagwadde awo emyaka nga 10 wakatereka kale bane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aha kakati wulira kati bannabbidaa mune balwala omuzi nagogeddeko dda kanyongera okugulumiriza erinnya lyagwo n'abaganda bakyogera atakuwemukira si bwe kiba kityapozi ow'ebbango aha bwotamwemukira tosula mpewo kakati wulira kakati kakati omuze ogwo nze mpulira essanyu nga ngwogeddeko kubanga munebe Allah yinza okkiza ne bawona ne beebikka ne twebikkako naffe kuba omwayinza okulowooza fa ku mudaala gwo nedda ffenna tuli mu nsi etya tuli mu nsi emu buli webavuluga obusungu bwa Allah naffe bututammukira imaamu si bwe kiri imaamu si bwe kiri
bwe bavuluga bannabida naffe obusungu butusamukira naffe obusungu butukwata butubuutikira lwaki ate hadithi lejujukidde kamathali qaumi rakibu fi safina kakati mu busiraamu ebyafa ku mudaala gwo tebiriimu lwaki allah tubanja tubeere bakisa nkole ntya nfa ku mudaala gwange nenfa ne kugugwo nze sisala birevu ate bwebisala nkugamba nno lekerawo kakikya mu ddiini ya allah tayagalamu kakikya kati mbadde gamba nti omuze gwabwe gusibukaawo watya bakiyita vannu tasaawi kyesinaba kuvunula nabadde sinakivunula nenkuleetera aya ziri mu surati Rum. Allah yatugamba nti ya'lamuna dhahira min alhayati dunya ebyeduniya babitegeera wa hum ani alakhirati hum ghafilun bwe batuuka ku byokutereeza kabuli zaabwe ate tebabitegeera ddala ebyokulabirako byenakolase nga munnabidaa alese ekintu ekinamulwaza naye nga bamugambye nti kireke gamba mwana we naye tanza muwakanya nti gwe mwana gwenzadde wano jjo lwaki mpozi akimanyi bulungi nti mwana wange naye yasoma busawo dokita ate seeka omwana we nga seeka bwamanga nti haji va ku nyimbe va ku mawoledi va ku madagambo golekera okusala ebirevuli engoye zikendeeze va modi omanyi kidirira webale nnyo agenda nanyumirizako bannabidi abane nti nafudde dda omwana yayenooneka yaŋŋambye mbu okusala ebirevu bikola y'abakafiiri era nansomera ne hadithi nti mbu mbaka yagamba nti khaliful mushirikin mwawukane ku bashiriki wafiru luha ebirevu mbireke wa ahfu shawariba mukendeze ku masulubu bano omwana yayenooneka musaasire omwana yatabulikika dda engoye ziri eri waggulu nga wamulabyeko omuntu gwe nali mmanyi nti zefunye omuntu ananombera edduwa bannanga omwana omugamba kinaleeta kiri bwomugamba kinaleeta kiri bana omwana yanyu يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كبير الدنيا babitegeera ne wamulode nagenda mu ddwaliro nansanga ye dokita nga mwana muto munanga akkiriza namukuba empiso naye ku byeddiini omuddu amukwatibwa ekisa namusomesa mwito nga namusomesa nga bwina alikkiriya bulungi nnyo shayitaani nemuga nti nze nsula mu kikomera ate oyo ayambala na mivumba laba ekanzu yezayambala kati asomesa nnyo omuze tonnategeera linnya lyagwo baguyita vannu tasaawi. Vannu tasaawi kyeki munnange kibi kyeki kankikugireyo tulawona olabe okulowooza gamba ebitenkanankana gwe nolowooza nti ogwo muze mubi era bw'ogulwala toyinza kuwona kakikya ku byedduniya nga mubitegeera ku byedduniya abaddu nga babitegeera kubanga azimba ennyumba gamba nassaako n'ekikomera bannabida abasinga bagagga basula mu bikomera kati abalina ezitaliiko bikomera teziriyo tebebaka fere tuliwo lwaki? Akimanyi nti eriko ekikomera teyenkanane
kati bambi neerabiro kitegeera wallahi ndayira Allah omusiraamu muli w'embizzi abatannakaafuwala abamusiraamu naye kino kye batannaba kutegeera kitya mpozi ani akimbuulira abasiraamu abali ku levemu omusiraamu nga muli wambizi kasita namugambi ayinza nogirira Kaaba omusiraamu nga mukweyesa ayinza nokweyeseza ku Kaaba kuba nze namulabako tuli ku tawafu twetolola nyumba ya Allah sima okitegeera wallahi nalaba omuddu nga yetolola Kaaba bwakaba amaziga omutima gwanga nti esi imaani dwakisinga imaani lwaki osala ebirevu mudde yali asala ebirevu engoye nga zikweya dhannu tasaawi kyenkunyonyera gwe kyetegereze nkwegayiridde lillah kakati ye dwaki bannabida ababbinkira mu kakikya n'omusanga nga byonna byetuumira ku ye mukweyesa ye musazi w'ebirevu madda gambago wuuyo ayabya ennyimbe asoma mawuledi asoma bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an obamanyi naawe tuwangala nawe obamanyi buli kakikya ali ku ye buli kakikya lwaki olowooza kakati kyenkujjirayo kati kyenkujjirayo yabuuza bamaseeka akoze ekyo nate mbadde manyi nti ogizeemu bano wetulowe tujja nga okyusa ekifo Ramadhan alo omalako mbadde manyi nti kakugizeemu kwaba naye tomanyi buwangaazi bwo kati buli ibaada gyokola nga ogikola busiriyasire kubanga eyinza okuba nga gyosembyayo wallahi kisoboka nga eddala seni yesembayo mu buwangaazi bwo ate butya nga wagisumagiriddemu kati ibaada oba swala oba hijja era kyova olaba tutwala obudde ne tulaga ekisa ne tunyonyola abasazi b'ebirevu temugatta kakikya mu hijja zammwe mbaka yagamba nti alhajju almabrur hijja etalimu kakikya laysa lahu jazaun Allah tagiinako mpeera illa aljanna okujjako ejjana kisoboka lwaki kisoboka munnange okubanga mu buwangaazi bwe ye hijja esembyeyo ate olawota nga si mabururu eddakika ze tusigazza yamwe mbugenda kufundikira kamulaba gira kino kye bayita dhannu tasaawi kakati tasaawi era kinsanyiseko okusomesa ono musomo guno kati yalowooza nti omusiraamu omusazi w'ebirevu benkanane n'omusiraamu ata kifu yalowooza nti omusiraamu omukweyesa benkanane nazikendeeza wallahi ndayira Allah wallahi kifu lwaki ndayira anti yabuuza seeka yabuuza bamaseeka bangi ne bamuwa anseegi ate nga ddala ntuufu naye kisoboka bambi nga tebamufisizaawo kadde mulambululiramu yababuuza atya badde manyi okitegedde yababuuza atya wamaseeka okusala ebirevu kikafuwaza katugambe nga saaliyo nga babuuza gwoddamu otya singa kyemwajja nakubuuza nti wamaseeka okusala ebirevu kikafuwaza oddamu otya nange naye ansa gyenyina kusala ebirevu tekikafuwaza ansa ntuufu oba nedda
kati bambi bwe yawulira ansi eyo n'agenda akalakata era ye musazi wa birevu naye akimanyi ne mukyala wakimanyi yini madamu akimanyi nti bba wange kyemwa n'abaana bakimanyi nti taata asala ebirevu abisale ddala nga bapita era ekyekengeramu n'akalwaki bamuwa ansa nti okusala ebirevu siwulira tekikaafuwaza kyekituufu ate okulya embizi kikaafuwaza nakyo nedda okulya embizi tekikaafuwaza omuntu asigala mu siraamu nebuuza munnabida nti oyinza muwa muwalawo newaga nti omusiraamu alina ekizibu eki ali embizi kyamisana kyaggulo kyankya amuwa muwalawe mbuuza oyinza muwa muwalawo ate bwajja okwogereza najja nekipa y'omwenge bwanywako bwawummuza oyinza muwa muwalawo kati benga babitegeera nti obunywi w'omwenge bamusiraamu naye teyenkana kyenjogera kitegeere wallahi tebenkana naata siwulira naatanywa mwenge kubanga Allah yatugezesa n'atuwa ebyokulya ebyokunywa ebiri halali nga bingi n'ateekamu bitono nnyo bye yatugaana omusiraamu ndaba mulabufu n'amanya nja kulya doodo n'ennyama n'engege n'enkoko n'embizi nno ate oli ye atwala kayoola alya ku doodo n'engege n'aliramu n'embizi benkana ono Allah yamuwa amagezi nono yamuwa amagezi okumala tebenkana nagambye nja kutwalako mu Qur'an essula eyitibwa Jaathiya aya 21 Allah yatugamba nti am hasiba alladhina jtarahu sayiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati bakavulugira bamanyi ngenda bayisa kyekimu n'abasiraamu abagendeza amateeka agange kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum saa ma yahkumun gwe kyolabanga gyekiri nanyini si yatugamba tekiriyo munange tebenkana abamusiraamu naye gwe oyinza omuwa muwalawo najja n'oluti lw'embizi ng'alumako bw'ati bw'azze mu bbaaga bw'asikayo n'alumako oyinza omuwa muwalawo abamusiraamu omusazi w'ebirevu naye gwe oyinza omuwa muwalawo najja nga fensi eringa yapita ye abamusiraamu naye wallahi tebenkana lwaki nasson okusinzira ku bujulizi bwenkuwadde suratu Jaathiya aya 21 nekitegeeza ki kati nga nkutuusa ku kino kitya mpozi nti hijja y'omusazi w'ebirevu eba ntuufu ate hijja y'omusiraamu atasala birevu gamba naye eba ntuufu naye tezenkana teziri ku level emu hijja y'omusiraamu omusazi w'ebirevu eba ntuufu naye Allah tagikkiriza la thawabu fiha abafunyemu kimu nti yeetikkudde omugugu ogwo Allah takyamubanja hijja naye Allah bw'aliba agabira bahaja empeera tagenda muwadde empeke lwaki hijja yagiteekamu kakikya essala y'omusiraamu omusazi w'ebirevu munange wallahi tezenkana n'essala y'omusiraamu atasala birevu essala y'omusiraamu akweyesa tezenkana n'omusiraamu atalina mputtu engoye ze yazisiramula essala zaabwe wallahi ndayira Allah wallahi teziri ku level emu otijja na kusiiba ennaku 10 zitandika nkya tonalowooza kendeeza ku ngoye zo sokolaba akavuyo akali awo kati ng'ebyennyanja mujjuze ekigambo ekyo mukimpenze mbasiibule nze nga nkirabye weebale nnyo kati nga kitegedde teza kutegeera ssanyu lyenfunye baddiremu amma kati ng'ebyennyanja siraamu bali mu ddalasa ggwe kasente sawa kagate ku ddalasa yaffe
okategedde tekakulema naawe okunyonyola bunyonyozi kati lwaki eswala yo tosunsulamu noma nti bino bya kikaafu sijja bingiza mu swala yange kati eswala ngaonyingizamu okweyesa ebyenyanja mumeketerawamu lwaki anti amagumba gakola bubi mu miro eno gayinza okutuga oyinza n'okufa kakati munabbida anaatakimanya nti okweyesa kikola bubi eswala ye yegendereza mu miro guleme genda mu magumba naye teyegendereza hijja ye Imam badde nkusaba ofendikiremu